kitalo nnyo kitalo ddala. Eno babeera baziika ng'eri wali abasala keeki. Eno omuntu abeera azaala nga waliwo akutuka. Ensi bwete bwetambula. Nkuleetedde story za mirundi ebiri naye mwana wattu zonna ziri completely different. Katutandike n'amawulire ag'ennaku okuva e Saudi Arabia eri nkuba kyeyo munnaffe yagenda okubeera nga anoonyeza ekinaagulira amagala eddiba ssaawa zineeno ng'ab'eŋŋanda n'emikwano balinze mulambo gusobole okubeera nga gukomezebwawo wano mu ggwanga erya Uganda. Sister munnaffe afudde abadde ayitibwa Nyakato Shamimu. Okusinziira ku information gye ndi mu kufuna kati yes abadde mulwadde bagezaako okubeera nga bamujjanja Mukama Katonda n'asalawo okubeera nga amuyita adde gy'ali. Ffenna lyekkubo twaveeyo gy'ali era gye tudda. Kitalo nnyo kitalo ddala. However ate akatambi ke ngenda okubeera nga nkuteerako ak'omukulu Don Chris nga bakamala okubeera nga basimba Don Nassa. Don Chris ate ye akyekoze bwekozi wakwasaganyiza omukulu Eddie Kenzo wamu ne Pastor Wilson Bugembe n'abawo omutitimbe gw'essente nabo ne beewuunya. Binene byonna byabaddewo kambi kuteereko okuba gye katandikira akatambi paka gye kaggwera osobole okubeera nga okeerabirako. Naye nga sinabeera nga kakuteerako kankusaba subscribing onyigene ku notification bell tojja kubeera nga missing update. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombereddwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Take it